nze chief political commissar wa police oba gwe nayise omukwanaganya wa police n'omuntu wa bulijjo okulaba abantu aba police bayisa bulungi ate abakolagana bulungi n'abantu baffe okuleetawo obutebenkevu mu bifo bye tubeeramu. Ndi mu region eno ya Katonga gye nandiyise etwala ebitundu Mpigi, Butambala ne Gomba okukyalira abapoliisi okulaba emirimu gye bakola abagikoze batya, okulaba nti bakwatagana bata n'abantu baffe, community partnership and sensitization, okulaba programu yaffe ey'okutwala poliisi ku magombolola bagitute batya, n'okulaba nti bakuumye batya abantu baffe okukola emirimu gyabwe nga tebalina kibatataganyiza. Eno programu ntambudde mu region ezisinga, so ku luno ndi mu region yaffe ey'e Katonga. Teyina journalist alina okukubibwa kubanga baakola omulimu, ate mukola omulimu omunene okutuusaako amawulire ebifa mu ggwanga, biki bye tukoze mu poliisi okutuusa eri mu bantu. So tusaba abapoliisi baffe babeere professional, bakolegane bulungi ne journalists okola nti bakoze omulimu gwabwe bulungi. Naye namwe journalists obuzibu bwe tulina namwe abamu biased reporting, naye mulina okugyewala. Reporting ekyo nga bwe kirina okuba kireporting bulungi, naye ebiseera ebisinga tulaba nti reporting ebeera sided. Waliwo riot, kamera okifokasinze ku oli omupoliisi nga agezaako okwetaasa, naye tokifokasinze ku oli akubye omupoliisi, kakyo tuyita biased reporting. Namwe maliwe nti mureportinga professionally, mureportinga nsonga nga bweri. Olabye omupoliisi ali mukubibwa, ali mugezaako okwetaasa, naye ojjayo kali akalaga nti aye ataakubye eki omuntu. Ekyo nanti tubasabye nakyo tukyewale, tubeere professional, twaragane bulungi, naye tewali buzibu wonna ate poliisi twaba training mu human rights and respect for journalists and the press. So njagala kubakakasa tembeera na kutya kwonna tujja kukolagana bulungi okulaba nti tuinforminga eggwanga biki ebifa mu ggwanga, biki ebibeera mu bululu, n'okureportinga biki poliisi byekola. Awo n'abaawo obuzibu tujja kukola engeri gye tukugonjoolamu, naye tubasaba mubeere bagumu, tujja kukolagana namwe bulungi mu biseera bino. Amaanyi nti omulimu gwe bakola mulungi naye beeyongere okuddamu amaanyi ate okulaba nti bakola bulungi ne bakuuma abantu n'ebintu byabwe. Abo ne bakola emirimu gyabwe basobola okwebeezaawo n'okufuna ssente. Ebyo tebisobola kukolebwa nga tewali butebenkevu, nga tewali ddembe. So ebyo byensoose okubakuutira bye balina okukola. Nga tugenda mu kaseera k'ebyokulonda, bubaka ki bw'olina ng'okozesa ofiisi eri abantu nabo ne poliisi? Abapoliisi baffe bakuutira nti tugenda mu kaseera k'obululu, balina okweyisa obulungi, balina okulaba nti abantu bakuumiddwa ne baweebwa omukisa okukozesa constitutional right gye balina okunoonya abakulembeze abanaabafuga. N'olwekyo balina okulaba nti akalulu katambudde bulungi, abantu bakwesa eddembe lyabwe. Teri muntu alina okugaanibwa okuta exercisinga right ye. So abantu balina okubakwata obulungi okulaba nti akalulu katambudde bulungi. Buli muntu yenna alina eddembe okugenda n'anoonya omukulembeze gw'ayagala. Naye n'abo abeesimbyewo mbakuutira mbagamba nti balina okugoberera amateeka agaateekebwako Electoral Commission, ekitongole ky'obululu. Budde ki bwe balina okukomawo nga bakampeininga okuralizi, beeyisiza batya, batuutinze batya opponents baabwe, ebyo byonna tujja kubigoberera. Ntate teri muntu ali waggulu w'amateeka, buli omu alina okugoberera amateeka kasita nga yeesimbyewo ate ali mu kunoonya akalulu. Anayeeyisa obubi tujja kulaba nti akwatibwa n'avunaanibwa. Naye n'olwekyo tukolagana ne Electoral Commission nti oba oli awo anaabayisiza bubi, ne Electoral Commission amateeka gayo gamukwatako bulungi. Nsaba abantu baffe basobole okumanya nti poliisi erina obukugu obumala okulaba nti akalulu katambula buli so teri kweraliikirira
abantu bagende bakolese eddembe lyabwe okunoonya abakulembeze bebaba beetaaza okukola. Assistant Inspector General of Police Bamunoba Ubaldo. I'm the Chief Political Commissar of the Uganda Police. I'm in the Katonga region, composed of the districts of Butambara, Gomba, and Mpigi itself. On a routine visit, a rectification campaign, a mindset change, and the formulation tour of the region to assess the performance of the officers, the progress of the sub-county policing model, our police-public partnership, and on how best the police are serving the people of this region. I've moved to all regions, and so now I'm in this region of Katonga. I've interacted with the police officers, the commanders from the different districts, as I mentioned, Mpigi itself, Butambara, and Gomba, and they are doing a great job ensuring that they maintain land order in this region, ensuring that people are protected and their property, and they are going about their business without interruption. However, I have noted the increased cases of cattle thefts, robberies, and of course, some isolated murders, which have been reported in this region. And I've appealed to the officers to step up their operations, the visibility, the intelligence, ensuring that they bring these cases to the lowest. Checking the different areas, the entries and exits of this region into the cattle corridor where animals are taken and they are driven out of the region. Ensuring that they increase the patrols to check on the increased thefts, stealing from the business people, and then also ensuring that they are visibly present both by foot and motorized patrols. Then we can check on the increasing crimes. But other than that, so far so good, and I'm very certain that there is going to be a positive change in as far as the crimes are concerned in Katonga region. The police officers is that we are into the electioneering period, and so they must step up. One, ensuring that we get a crime-free election, free and fair, where all the Ugandans can exercise their constitutional right in an enabling environment. And so I appeal to them to ensure that everybody is protected, to ensure that they respect the rights of everybody and people are able to exercise their right. They must also ensure that the candidates follow the set guidelines by the Electoral Commission. There must be a clear set time for campaigns, when the rallies must end, and the candidates, nobody is above the law. They must respect the laws of the land. We shall not tolerate hooliganism. We shall not tolerate, bad language, inciting violence. All that shall be checked, and the police must ensure that nobody acts above the law, and they follow the set guidelines by the Electoral Commission. Mwaswa na ndi munnamawulire akolera mu Katonga region omuli Mpigi, Butambala ne Gomba. Twagala okwebaza abakulu ba poliisi kubanga ensinkano ng'eno eyokwejjukanya oba eyokwebuulira ku nkola y'emirimu nkulu nnyo. Naffe tufunyewo omwagaanya ne tumanya mu kaseera ke tugendamu akakanayo ky'anyaka ebyobufuzi. Oluusi poliisi ekozesa omukisa ogwo nefuula abamawulire punching bag, bakuba embooko, bakuba empi. So twayogedde n'omukulu director wa police n'ategeeza nti mulundi guno boogedde n'abasirikale baabwe bakolagane bulungi n'abamawulire. Awamawulire talina kukubwa ng'ali mu field, ali mu kukola mulimu gwe, ng'ali mu byobufuzi. Naye n'asaba naffe abannamawulire, era nange mpita bannamawulire bannange, tukolagane bulungi ne police mu kaseera k'ebyobufuzi. Tetuyitawo nnyo bwe tulina kukoma, tetuba provokinga, wabula tukole ekyo kituteekeddwa okukola, tubeere nga tusevinga obulamu bwaffe ng'ate n'enkolagana yaffe ne poliisi naye esigadde kuba poliisi etwetaaga naffe tugyetaaga. Omu ndi mukulembeze mu Mpigi Town Council.
ntegeeza poliisi ku nsonga gye yabaddeko nti poliisi bwenaaba ekoze omulimu gwayo ogw'okukuuma emirembe naffe tujja kukuuma emirembe. Poliisi yesosonkereza abantu naye bange eteekawo embeera ffe tulina okutya nti olaba NRM nga pati emu ebeera n'ebizibu natuuka n'okwekuba obutebe nga bali pati emu olwo wakati nga tuli mu kuvuganya NRM n'ebibiina ebirala tebagenda kututta bussi. Ntegeeza poliisi nti tetulina buzibu nayo nga ffe abakulembeze b'ebibiina ebirala wabula poliisi ekuuma emirembe bw'enaakola obulungi naffe tujja kukola bulungi. Kyenjagala okubategeeza tetubalinaako buzibu wadde akatono.